Uganda okusobola okubanga alera abaana aboogera kuba excess na biki ebibadde bigenda mu maaso sigenda landaganye n'ava naye mbulamu obwa bulijjo empewo ziyinza obutasiima omusajja gw'olina nga ne bw'onaamulemerako ne bw'onaamugoberera ng'owa munnaffe ne bw'onaabeera naye ku Joviasite nemugenda ne mutuukawa talibawuwo okitegeera ate ekyo ne tufuna ekyokuyiga n'ava nti kiba kirungi nnyo edda ffe twakola ensobi era tuli mu kwegayirira kusonyiibwa nti omuntu oyo tetwandigenze fa kutuuka na kumwanjulira bantu nga Nalongo bwe yayanjula Rabadaba okitegeera twandisoose kwebuuza mukazi wattu ayinza okuba naye yaditakola anti kati obuzibu tufuna abapatanaazi baffe ngamba batubeera ku speed sometimes tetwebuuza tugenda okgenda eri mu bajjajjaffe tubuuze nga bagamba mufukulofa tetumwagala ow'o gy'ali nze remember twaliko eyo bukojja bwange kuba ndi mwana wa Buganda baida nainako gayinga mwagala gayina ssente ate ng'azimba omusajja oyo from nowhere Diana ebyaddala okuyomba kubaawo obutakanya kubaawo naye tekusobola kubaawula from nowhere n'agenda naye gwe tomanyi kye naliko antadde mulamu obulungi by then yasooka okungulira emmotoka like okubeerawo nga n'ava sirolole wankuba enfuufu olwo nakusanga namusanga ne muga nava baitayo bikirungi yeyampita yangamba Prince nampobirako nasakami awula webale nnyo mukwano yantika mbulamu obulungi baitawe naye we twagenda mu lubiri baŋŋamba tumwagala ekitamwagaza nno ki mukwano mutomera taka mutomera taka musiraamu kati ng'ate ye bino abiyita shiriki ebyobuwangwa nga tabyagala mukyamu ye bwe neezwa kati munange rabayo Dana kati ambagulireko kino ekintu bayine tuli bumbozi ya Nalongo tuli wa Nalongo era wetukyali ate twafuddeo sinnaba kwezuula kulyawo kunene nnyo but abazaala bambeete neezuulako akatono nti kati mmanyire era omusajja asobola okujja n'agenda manyi bamuwandudde nze nalotako ne gayira omulala gayinga nayampa ssente Dana wandabirako by then wandabira oyo gayinga mpa ssente gayi from nowhere neyekyanga naye yannuma ekyannuma nno kisente kubanga olige yali ampa ssente kati ekyo fe abakazi kikola ki kituluma n'ogamba bannange nazizza musango kwegamba kyannuma nensiriikira nga sibitegera naye ng'agenze takyaliwo kati nze nakkiriza mu bulamu nti ono omusajja leero waali enkya bajjajjange bali mukkiriza ate bajjajjaffe olaba bakkiriza batalina kyekizibu nga ffe tulina nina muwala serebu wano sigenda mwogera yaliko mu mataala mu bulamu obulungi wande naŋŋamba nti omanyi gayi oli eyanteekangamu ssente yampanga ssente mugamba ye gayi yayina ssente baiden yali yakava mu Amerika ekiki naŋŋamba omanyi nti yankyaba kunze kigwe naŋŋamba ate olowooza baamusimba bakama bange kunze naawe olimba wallahi nga baamugana omusajja gwe baamuleetera talina naye ng'ate bali mu bulamu obulungi nenze awo kati like omuwala ate ate mba nkifuna bulala ate ndabanga empewo zo ze ziba enjavu zikusibye mu bwavu nedda tubaniriza nnyo ku YouTube channel yaffe Life Experience Uganda amanya n'eddoboozi nze Asha n'ava Namatovu mwasibye mutya bassebo ne bannyabo tuli basanyufu nnyo okubeera wano nga omu kabuladda akomyewo era nga munnaaye naye kamuleka ababuuzeeko tutandikira awo era kayisi wala kumpi kuli kayo wangaliddeyo omusajja yamugye Kampala n'amutwala mu mmwanyi n'okulwala nakwera osobola okubanga omusajja wo ate endwadde z'endwala za kigagga naye omusajja baba asooka okukulugusa paka laakaali nali kyeka singa ewaffe wandigambye n'adde ensemberedde ekijja mukwano babadde bakutegeka butegesa nti bakulya bulaba balya bulaba
Negative life experience ja kubanga mbabuzaako olunaku olwaleero amannya agange nze Ssebo w'ekibuga omubejja Diana Kanakulya omubwenti essaawa yonna alinza okutuuzibwa ku ntebe emu nga ne bembeera nabo bendi nabo bali kitegeera nfudde nti ndi wanjawulo buli kimu kisoboka mubeera n'abantu nene kano kabagambe egwe mumbejja ekata nagenda mu lubiri omwana atukoze eki kino egwe mumbejja ekata nagenda mu lubiri omanyi ki nze wane Kasubi si konkona tokonkona kuba simu ne mbagamba ekyeggulo kwendi kabejja ekyeggulo ne kibaawo nze lyambonda baano naawe abantu bali bakulaba abatulaba amannya agange nze Kanakulya Diana eddala sijja dyogera ebyekimbe omumbejja muli balogo sisobola yogera liri ettuufu omwana yakayimbye temutuloga amannya agange mugategedde bulungi sigukawa nsibuka Magere mu Kyaddondo ennyabo jjajjange aza abalabi ndooza mulaba abaganda abatagala obutagasi sitagala nedda leka ntegeeza abantu ndi muzzukulu wa Kanakulya eyebase Katikamu ndi muzzukulu wa Lekobowa Muzimbe ali Magere Gayaza ndi muzzukulu wa Zimbe ali Zeyuna eyebase Magere era nga ndi muwala wa Kayima Duncan eyebase Katikamu ab'enkima be banzaala era ow'enkima sikwatako tomukuba kigo mubalaga mmwe mbala gwaffe tuli balangira ffe byebintu by'ekikopi tetubiina naye ate kati ab'emmamba nga beekuba ekigo ab'emmamba anti mulimu emmamba Kakoboza n'emmamba endala amanya n'eddoboozi Priscilla mu official yes naye olunaku olwayo tuliko n'omukyalo omubana nga badde atubuzeeko omusajja amubalire emmwanyi zifuna jani tugende tubeere era akayi mpola mpola njagala odde Kampala netto obadde olinsabira ku ssimu yatuuseeyo erisho yanyumira Prince twakola Prince n'atroducinga n'agamba bano bendi nabo bano bannakyeyomekedde ne mukwano mubadiba my sister. I love you, my man. Sawa yonna omusajja akuyiwayo nate nga gwe omusuuta ekizibu kyaliya bana tubeera n'abantu nga tutuula nabo naye nga bannange temutuloga kaliyamuze gyenvudde bagambye gwo nemeseza ensi naye ndi naawe kufa mukwano nze nakubalidde ogenda mu mwanyirakayi kyali kibalo kyo n'omuntu bamugambye emmwanyi efuna kiralo nebadde bamuzukisa kwemu okunoga emmwanyi anti abalira mukimanyi nedda waliwo anoga emmwanyi mukwano olina okubeerawo olaba omukyala omusajja ekyamukutwazizza ng'ayagala olabe ssente bwe ziba naawe ogubeeremuko omulimu nange nonna yakiŋŋamba namugaa mukwano wandituddeeko emitwalo nga 3 naye nina gye nalima emmwanyi eyo wandigenze ne tulaba nonoga ŋŋende nnoge emmwanyi ndabe gye ziva naye na jjajja wange naye nga bw'omukubira essimu ng'ebiseera bye tukyali bato tusoma namugaa jjajja nga bamanyi mugagga akamwanyi akayina kawera ku musiri awo zaaleyo ekandoza nga 7 era ye ng'akugamba wano bwe bugagga bwange motoka agiina weri naye tagigenda nkombo oba nagenda kukola giina omwanyi awo naye nga bw'omukubira essimu namugaa jjajja bavunumya nnyo wiiki eno aladde ompayo sente sooka okole bwoti gamba maama wo akuteeke ku motoka olinye tuuka wano buli kimu ojja kuvaawo nakyo ojje mu mwanyi wano okole buli kyoyagala oddeyo ne sente anyway ate bwenzira ku saidi eyajjajjawo abamutuufu omwana abatamuwadde wabula ayina mulaga yagambanga mama tolina nga bimanyi mu paako awo wabaawo emmotoka ezituuka eri ewaka nga bagimanyi ku kyalo ngenda kukubira ku siraaje akufune bakutike bakuleete enkya olwodaava eno lwonna ojja kuvaayo nettu ogende mu mwanyi naawe ozinogo ziwuli obusajisagi babwita batakabukaako kaluma nagendo katidi waliwo akanyingira ogenda okkanoonya okkajjayo kaluma nga ssaawa 10 saa 10 omumanyi naye nga jjajja oyo bambi bana jjajja oyo yali ayina engeri gyakuyigirizaamu okukola mwalina mwebase anti kati omwana
kumuteekweko okuteeka omwana yali mulungi nnyo twagendangayo okuwummula naye nga mujja kuvaayo ne pocket money sente z'okugula ebintu naye nga teri gye zagenda gamba kwata bagambirawo nogenderezo basandike wali balabe nga kati noffe jjajjaffe tamalika kulya akasukanga jjinja mu nnimiro ejjinja werikomi otalima lubimbi olwo ne lutuukawo emmere teba mwali ku mmere anze nali ngendedde kulya ssente okubaweereza tusinzira n'okusiba back ekifo kiri ku Samawude olunaku olw'Emande babeera ne pizza buy one get one n'olunaku olwokuna babeera ne pizza buy one get one Daana wootabadde wesibadde sokoleke neebaze abakulu ku Silver Park naye nga timu togyebasizza nzijja mwankoledde kati ozze wano ozze ku iPhone 16 ate kawafunye essimu empya kati sigenda kukusobola naye mbadde nsaba abatwaleere ono gwe tuli naye bwe muba mumulabyeko nawe mulabye yafunye endala irika abantu bategeeze bino bye ate wampangira n'ababayi kakati ku 16 mbadde nsaba temumuvuga mujja wala mumutegere wano kumpi. Nenga Desire Silverback, thank you for the welcome. Yes. And see me Banda zom. Anti oli wafutu oli wankwe. Mukama kebera mutima. Kinoli ya munachigamba. Sibadde une ngo hizo gamba. Nze nkwasaganye ekifo. Gone meseza n'okuleta emmotoka yange leero. Tegedde ogenda kujja. Edward. Bajolezane ennaku. Okay. Awo wennyini wesibadde nzitotolera embeera ebadde etya. Wootabadde. Naalongo Magi. Yatuva ku maaso omugenzi. Kituteekwa wiiki singa 2. Wiiki 2 ziweze. Bukyafa. Weekend game. So, 1 week. Enziika ye yalese abantu ebawaawazizza amatu. Lwakyazikiddwa bwatyo. Bingi ebyayogerwa ku Naalongo oba kwa Bawutu oba ex-be bonna abaali mu bulamu bwe. Naye kigambibwa mbu abo bonna be twayogera oba bonna be twagamba nti gundi yakoze bw'ati yamutuusiza ku kino byonna tebyali bituufu. N'enziika eno yali ya buli omu yamulese lwaki Naalongo bamuziise bwe bati. Mu ngeri ki? Mu lugoye olumyufu. Nalabe bazinze embuga awo ng'ate ne baddamu ne bamuzinga. Nga gwe omumbejja by the way. Nalabe ng'ate ye yasoose ku kijja. Bamuziise. Ndabe nga ye yasoose ku kijja. Twogera mu Buganda bwetu. Twakuumye bubi bakama baffe. Mu Buganda. Mu Buganda nange bwe ndikera ku makya n'empummula. Yabo mubejja tutangaaze muffe tubitegeera. Sebo. Nayo. Bwe nkeranga ku makya n'embula. N'oseerera. N'enseerera. Ewamwe mugamba kuseerera. Tetufa. Bana bulijjo tulina mumbejja. N'ekibiri yamu oba shonji kulekera okikola. Bwe nkeranga ku makya mpoza amawulire tetugakola mbu yafudde. Aseeredde. Oba abamu babula. Abamu ne babula. Kati Magi yabula. Yaseerera. Yes. Era bw'oba ogamba ewaffe mu Bambejja oba bamaama b'obuwangwa tugamba nti twakuumye bubi singa kitalo. Muba mwatukuumye bubi. Gweri yamuwa n'oli olina okunkuuma. Bwe nfuna obuzibu oba wakuumye bubi. Era bawa akole ki? Bawa akole ki? Omunyarwanda musho tumuggyemu. Kubanga oba olina okugamba abantu. Era bwenkeranga ku makya n'enseerera mujje wano eno mugambe abantu banange mutusonyiwe twakoze eki. Naffe bwe tuseerererayo. Ate mmwe muli balala. Olina gamba twakuumye bubi omubejja ssebo kanaakulya yayisaawo kitegeera. Naye ng'abakkiriza mu buwangwa n'ennono. Tuli wa Naalongo olwo kati. Twakuumye bubi era batusaasire era batusonyiwe. Nakusonyiyibwa. Olw'ensonga ezaguddewo. Ekyobuwangwa kino tekikufuula wanjawulo nti gwe tofa. Ekyo musooke mukiyige Bannayuganda. Okufa katala ate teeka. Teeka. Kuba mpuliddeyo Bannayuganda bangi baadde bagamba afa atya ng'enankulumandwa afa atya nga biki okitegeera. Ebyo byonna mwabadde mwogera byaki?
bya bwereere kuba mwenna aboogera ebigambo ebyo Nalongo mubadde temukola temumanyi n'okuwonya kwabadde awonya abantu it was not financial abadde akikola kozi mu luzungu bagamba it's your calling yange eyinza okuba nti ndokola ababadde balina oba omuze gwonna nga calling yange ne mbakyusa okudda mu mbeera eza bulijjo ne calling ye ebadde yakuwonya sokoleke abadde awonyeza wano Uganda era bwabadde abufuna bajjajjawo bwe bakera ku makya ne bagamba nti naava ne bw'olitambula n'ogenda mu America n'ogenda wa naye ng'olina kubeera wano okola emirimu gya bwero dda ne bw'ogenda okola ki okomawo so Nalongo lwakuba nti ekiki ekibadde hidden ng'abantu tebamanyi sayidi eyo mwenna mwakitiigedde olw'okuba enziika eyagenze mu maaso nina ka clip ke nalabye Nalongo kitono akoze ku nsonga eyo oba okalinako aka Nalongo kitono ng'atunnyonnyola omukyalo ono mu bwamaama mwabadde atuula nga maama w'ensi si maama w'eggwanga Uganda wabula maama w'ensi alumirirwa abaana balwadde abaana ensonga bweti siga nti aladde mu sawuzi nti agenda kutuula akugambe naava nno liyamu akuli bubi oli mulwadde ensonga eyagikolako naye mbw abadde awonya mu ngeri eri mysterious nti akuwa amazzi oba amaaso gakuluma nakuwa amazzi oba onaabyeko kwegamba abadde nnyo mu bwamaama okulera ki abaana era kyekyamukomyawo Uganda okusobola okuba nga alera abaana aboogera ku ba exes na biki ebibadde bigenda mu maaso zigenda landaga nnyo naava naye mu bulamu obwa bulijjo empewo ziyinza obutasiima omusajja gw'olina nga ne boonaamulemerako ne boonaamugoberera ng'owa munnaffe ne boonaabeera naye ku Joviasite ne mutuukawa talibawuwo okitegeera ate ekyo ne tufuna ekyokuyiga naava nti kiba kirungi nnyo edda ffe twakola ensobi era tuli mu kwegayirira kusonyiyibwa nti omuntu oyo tetwandigenze fa kutuuka na kumwanjulira bantu nga Nalongo bwe yayanjula rabadaba okitegeera twandisoose kwebuuza mukazi wattu ayinza okuba naye yatitakola anti kati obuzibu tufuna abapatanaazi baffe ngamba batubeera ku speed sometimes tetwebuuza tugenda okgenda eri mu bajjajjaffe tubuuze nga bagamba musukulofa tetumwagala ow'o gyali nze remember twaliko eyo bukojja bwange kuba ndi mwana wa Buganda baida nalinako gayinga mwagala gayina ssente ate ng'azimba omusajja oyo from nowhere Diana ebyaddala okuyomba kubaawo obutakanya kubaawo naye tekusobola kubaawula from nowhere n'agenda naye gwe tomanyi kye naliko antadde mulamu obulungi by then yasooka okungulira emmotoka like okubeerawo nga naava sirolole wankuba enfuufu olwo namusanga ne muga naava baitayo bukirungi yeyampita yangamba Prince nampobirako nasakami awula webale nnyo mukwano yanteeka mbulamu obulungi by the way naye we twagenda mu lubiri baŋŋamba tumwagala ekitamwagaza nno ki mukwano mutomera ttaka mutomera ttaka musiraamu kati ng'ate ye bino abiyita shirik ebyobuwangwa nga tabyagala mukyamu ye bwe neezwa kati munange rabayo Daana kati ambagulireko kino ekintu bayire tuli kumbozi ya Nalongo tuli wa Nalongo era bwe tukyali sinnaba kwezuula kuliawo kunene nnyo bati abazaala bambejja neezuulako akatono nti kati mmanyire era omusajja asobola okujja n'agenda manyi bamuwandudde nze nalotako ne gayira omulala gayi nga nayampa ssente Daana wandabirako by then wandabira oyo gayi ngampa ssente gayi from nowhere neyeekyanga naye yannuma ekyannuma nno kisente kubanga olige yali ampa ssente kati ekyo fe abakazi kikola ki kituluma n'ogamba bannange nazizza musango
kwegamba kyannuma nensirikira nga sibitegera naye ng'agenze takyaliwo kati nze nakkiriza mu bulamu nti ono omusajja leero waali enkya bajjajjange bali mukkiriza ate bajjajjaffe olaba bakkiriza batalina kyekizibu nga ffe tulina nina muwala serebu wano sigenda mwogera yaliko mu mataala mu bulamu obulungi wande naŋŋamba nti omanyi gayi oli eyanteekangamu ssente yampanga sente mugamba egayi eyina ssente baiden yali yakava mu Amerika ekiki naŋŋamba omanyi nti yankyawa konze ekigo naŋŋamba ate olowooza baamusimba bakama bange konze naawe olimba wallahi nga baamugaana omusajja gwe baamuleetera talina naye ng'ate bali mu bulamu obulungi nenzaawo kati like omuwala ate afuna nkifuna bulala ate ndabanga empewo zo ze ziba enjavu zikusibye mu bwavu nedda kati fe abakazi abakazi abali mubbi nze Prince let me tell you waliwo okimanyi waliwo empewo enkagga n'empewo enjavu Prince kati kankunnyonnyole kubanga kati waliwo empewo nga zo zikwesibyeko nga za bwavu ate nga naawe olina osirwana si katemba nga naawe olina okirwanisa kankunnyonnyole tunyonnyola abalabi kati nnyonnyola abalabi otutwale saawa zino Prince osobola okufuna omukazi ng'aliko empewo kati nze omusajja gwe basiimye nga tayinaamu ng'oba tayina nnyo basobola okumpa ssente ezitubeezaawo wabula mukwano geetu bakusendulire wala baba bagenda kundeetera nga toyinaamu empewo zikunsibeko ngombonyebonye paka kuwulira bubi kati ate ne zigamba nti ono mumbejja kuba kati nze saagala kwogera amannya g'abantu bashushulaiti b'amaanyi nina omumbejja ye mu bulamu bwe talina kukola omusajja yalina omukolerera nange mumanyi era afuna abasajja bagamba tekuli mwavu layini ye yonna basajja bayina ate ekyanze kye namwewunya ava mu bufumbo buno adda mbuno talibeerakawo nti alisinga kati oyo mutegedde kati eyo kati ezempewo ziba tezimukkiriza kutereera oyo naye mumbejja anti labayo bakuba kopi sawa zino tuli kubambeja abantu buwangwa kati ezempewo nazo ziba tezimukkiriza kutuula mu maka atale wanadde wano yayinza okuba obuzibu buli ku ye ng'omuntu naye layini kyetugamba ki nti atambulira mu bagagga empewo zo zisobola osima nezigamba nabakawetaaga okulwanyisa nga zigenda kukutwala awabi sinza kwesiba ku mpewo naye zigenda kundetera kuvuga kamono no kyekyo bwe kiri kati ate ekirala Daana tulina okukkiriza nze nina ebintu bye nakkiriza nze kati sikyaswala gamba muntu nti kuba mbimanyiiko musiramu nakuyita mu ngalo bw'atyo musiramu yampita mu ngalo yali ampa ssente you guys naye ebiseere namusanga yanjigira na ng'ombe Prince nga mukama kati ate bwagenda kunsanga ako kaali kadumpuli mukwano ako tewansanga mukaali kange awo noomanyi we yali alaga ku shopping ava mbulira agenda ku shopping kulya mmere kweba wanayo obulamu bwali bukugonde empewo nazo bazirwanisa ngenda kutwala kali kyeŋŋamba Daana kyeki naddala kati tubulire ku bantu abali abatulaba oba abaana oba abawala bw'olikeera ku makya omusajja asobola okwekya nga from nowhere Prince n'obeera n'omukazi okimanyi n'omuzaalamu abaana ne mwawukana teri kinnuma muzaala n'abaana nemale mwawukana mbw ate tetwamusiimye kati nze kyendabawo nawe mutuukawo nga basatu kati nowalo gwe banyumiza bazaala abaana bana mbwolwatugenamugamba fe mukazi wo tetumwagala nazo zezitegerekeka omuntu omulinda okutuuka nemuzaala abaana basatu balamba bana ekizimbe ky'amazo kizimba kituse waggula ate akasolya tukaggyeko nze kyendina okugamba oba Daana maliriza ngamba bwe ntya bwe tugenda okukola ebintu bye tukola tutegeezengako bakama baffe kuba abo bajjajjaffe bakama baffe ffenna ebyobuwangwa n'ennono twabisangawo ng'oli wa pasita nze ndi mwana wa pasita Bugembe era webinnumba era pasita bwannengeza naŋŋamba mbu ekyana ekyo okiraba pulinsipo olina okunywera anti ga mukama weebale ekitagenda kundokosa kintu tugenda wa pasita nga tusimba mukono ate tusinza muntu fe tugenda wa pasita nga tusimba omukono nga mbatadde musabe mukama Katonda nammwe abaggulire ekkubo naffe nga twongera okukola ki naye nga tunnyonnyola otubadde wannaalo ono gwoliko yali wa Jumba ne Scorpio twalindako
yogera nga kamera ekulaba nga ne Jumba jajja Jumba jajja Jumba yatuwa ssente natuukawo kati wali onoonyayo jajja Jumba mubasamiza oboonyayo omuloko timu kasukulu.com awo wenyini awo yogedde ku gundi oyogedde ku byogende wa Jumba ng'ate mulokole nenzijukira Pastor Manjeri Irene Manjeri yes mulwadde kati nga ffe ndiga naffe twetaaga omusabira Pastor Manjeri by the way ali bubi yagenze okuva mu America nga tali bulungi ebirwadde bibaawo kati mbadde mulwadde ku mwenna kweno tiimu omwana ono ankubidde amasimu mbadde seeza kukubira omanyi lwaki sitataganya bakyala bafunye basajja omusajja omupya tayagala muntu ako era buli kaseera essimu bwevuga aba alingizaayo lyambwenkeera kankyogerere mu kamera lyambwenkeeranga ku makya n'enseerera sagala yadde ekimuli bannanga mponyezza abantu mwenna weemuli ate nakusuubiza okukola akantu tugenda kukolera akantu wali eri tuleeta kamera bali baba mu kusaba tugamba mutuwe eddakiika abiri sooke tukole akantu omugezi adde mukozi wakantu tulambulule ensonga ate kye tugenda okusaba tugenda kusaba wali ku screen ogunene bakonekitinge ku YouTube yaffe tuzanye bu video bonna bwe wali tugenda tuzanya mutuddusa woyogera wetuddusa bategeere bye wali oyogerako ne bye waleka oyogedde oba byalina amakulu nga tuvudde ku Pastor Manjeri watugamba lulimbu gundi agenda kukyala ku live ya Brunoke Pastor Bugembe yafunako akasente miliyoni 2 mu bantu abeetaaga obuyambi Pastor Bugembe taliimu Pastor Bugembe yamenyeewo ebyogerwa yagambye bwe yamala bw'ati n'amugamba Brunoke obudde bwe bwonna bw'okozesezza ne laavu gy'ondaze n'amaanyi g'otaddemu ne ttiimu yo kasente kano ngenda kukola nti ankuweeko mmeka n'amugamba Pastor konna katwale ka church kati badde batugamba wabaddewo ekiwato ate eri abyana byasigadde bigamba Pastor yagadde kulwanirira Bruno Bruno wabanga kyakola kyekyo bambi alina omutima omulungi nnyo n'ekirala ne kino mukitwale Bruno mulaba bamulwanyisa bangi anti kati kyenamala omuntu abeerawo nze lwakuba nalekerawo linnya omuntu abeerawo nze Bruno singa ndi Bulaaya ne dola ng'enkumi nyanzimu only that time nanti kati labayo omuntu buli lw'oyambuka wabawo abaagala okukola ki Ashanavo ndaba ye weewandiisa kasente kajja nze nakkiriza asente erimu kuzirimu ya kikono kingi 10 n'ezo osokozeseekeyo wali ezaki ezigi zakuyingira ssabu enki kyebagala 10 nakizooteekayo enki emitwalo 15 gyaki beewandiise sijja kwewandiisa mpozi bwe zinaabeere wanaalonga ekakiri nja kwewandiisa wa maama wange naye mbayaaye sijja genda kaakati ekyenyama kyobadde oyogerako Brunoke bw'anaabanga ali bw'atyo kyolina okumanya Ashanavo ali mabega twagera mane buli muntu alina ekiseera kye Brunoke ekiseera kye kya shining mumuleke ashininge buli muntu yenna alina olunaku lwe tumuleke ashininge ekyekiwato si mami Flava kye yakireese ate bannange kiwato banaye mumbuuse mbadde wano afuna miliyoni 210 ebyo bisinziira nze kyemanyi kati kisinziira ku mulimu ogwazze muno mulimu gwa kuzimba church tukolera abantu agezaako okukolera pastor okumulaga mbu naye ataddewo effort naye waayo n'okumuwaayo miliyoni 2 ye miliyoni ne TikTok FC miliyoni kiba kitegeeza mbu kati Bruno nga Bruno awaddeyo miliyoni ate ne ttiimu ye nga Brunoke live newaayo miliyoni 2.9 bweto zigattako ezo mmeka 22.9 n'eyaba TikTok 23 kiba kitegeeza Bruno akoze omulimu bw'aba teyamusoloozezza naye mama Flower yadde atugambye mbu kiwato anti Prince nga tumaliriza yabakutteka wawedde gutya mama Flower yafunye ani alina wini gundi mami Flower oba Sheila Price alina 4 ate mami Flower mami Flower alina yakutakakota yabakutakakota naye gwa Sheila Price gwambula naye waliwo ekikonde ekigenda okugenda mu maaso naye buli wenkiraba bwenti ekiriwa omutima gumyansa
ekikondo eky'abantu ababiri big and small. Buli bwenkirowooza bwenti ndowooza ku Mami Flower naye yagaana ate kati n'omutima gwe. Mami Flower Diana Kanakulya yakomyewo ate kati engeri gye yabaddeko e Bulaaya baamuterezezza buli kimu omutima luli gubadde gulinamu embeera gukuba nnyo si mulwadde naye nga gukuba naye kati waali eri ku nnomo wakozemu kajimu eyo kajimu wange yampa obukadde 10 tusobole okuba nti ekintu ekyo tukitambuza naye nenjiwa mu haji paka kati nyina we manyi Mama Flower wagenda okuba tugendewo omubuuzeeko tugendewo tomutya